Akata abajjati bakola ki mu kalulu ke Kawempe bakola ki mu kalulu honestly speaking. So tukondeminga tuvumirira bino ebikolwa naye tubasaba mulekerawo okutuprovokinga. Museveni lekerawo okuprovokinga bannayuganda. Efujja eryo lyogezaako okukola bwe banaaba bali kuddiza bannayuganda oyinza obutakyagala. So komya efujjo ku bannayuganda kubanga kati ono candidate waffe yali abukinze era gyonna meeting RPC ne bakanya bulungi nnyo tibava ku nomination agenda kutambula n'abantu be bagende Wambogo badressinga abantu kati mwe ne muweereyinga ne mu abductinga ne mukola byonna bye mukoze n'ebirala bwe bityo. So basibo ne banyawo embeera eyo eriwo. Thank you, sir. Baba mulwanyisa leka tibakwata bantu. Amuza Kasozi speaker. Baba mulwanyisa leka tibakwata bantu. Amuza Kasozi speaker. Candidate yamaze okwewandisa laba engeri gye bamuyisizaamu. Omubaka waffe yono saazi tumugyeyo ku poliisi. Tumugyeyo ku poliisi. So emmotoka yiyo ekyambula. Emmotoka yetandise otambula. Alo jangu. Mugongo mu lubuto ne bamukuba omutwe n'ebirala. Kyannaku nnyo ekiri awe Kawempe ku poliisi kaakano. Demokrasiya waffe ali mu kaseera kazibu bassebo ne bannyabo. Tetusobola kwenyumiriza mu nsi yaffe olw'okubanga abo abali mu bifo abatuddemu kiragira ddala nti beewaŋŋamyamu bwewaŋŋamya kuba tebalina kwagala eri bannansi. Bye bagamba nti bakuuma demokrasi eddembe ly'obuntu okukuuma abantu n'ebyabwe bya bulimba. Bw'owuliranga nga babyogera nti baabirwanirira ebyo bya bulimba. Bwe baba baabirwanirira baava dda ku mulamwa bassebo ne bannyabo. Tetuyina demokrasi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Akata abajjati bakola ki mu kalulu ke Kawempe bakola ki mu kalulu honestly speaking. So tukondeminga tuvumirira bino ebikolwa naye tubasaba mulekerawo okutuprovokinga. Museveni lekerawo okuprovokinga bannayuganda. Efujja eryo lyogezaako okukola bwe banaaba bali kuddiza bannayuganda oyinza obutakyagala. So komya efujjo ku bannayuganda kubanga kati
ono candidate waffe yali abukinze era gyonna meeting RPC ne bakanya bulungi nnyo tibava ku nomination agenda kutambula n'abantu be bagende Wambogo badressinga abantu kati mwe ne muweereyinga ne mu abductinga ne mukola byonna bye mukoze n'ebirala bwe bityo so basebo ne banyabo y'embeera eyo eriwo. Thank you, sir. Kana akalulu protest vote etandikira wano basebo ne banyabo. Protest vote kitegeeza titugenda kuvaayo tuprotestinge against bad governance ebikolwa byonna byonna bino bye tulaba bali mu kwongera okwerabisa bana ba regime tujja bawangula inshallah. Bagala kwebaza abantu baffe abakawempe wano kubanga amawulire bwe bagafunye bwe bati baze mu bungi mubalabya abakyala abali eyo kibona ne bajja ne bagezaako tuwa signatures empya awadde tebalina ID zaabwe ne bagenda ne bazinona mu mayumba gaabwe okulaba nga candidate waffe abeera nominated. Tumanyi bulungi nnyo wabaddewo effort babadde bagezaako okulaba nga candidate waffe tuminominatinga olunaku bagala muwamba oba bagala kwamba empapula ze batulemesa okumunominatinga naye twebaza Katonda nti atuwadde n'amagezi candidate waffe n'asobola okutuuka wano ne tutandikirawo okujuza forms empya era bwe balabye ekyo ne balilizinga oba ne bata comrade waffe Serubiri. Kyonna kyonna kye bakola tujja kuwangula.